Katha alimba batonze kati bwandabye mutemumulabye bwandabye atuyanidde bwati nengamba Katha abadde ki ate muwadde bwihaga sister thank you for coming nengenze okulaba nga akoze eki ng'atidde simanyi lwaki antya nnyo Kathy naye Kathy batejja kujja oyagala toyagala Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naine ekintu kyebogedde muwalika potable mutugamba nange otransitioning otya kyokka gwe olowooza nali bwenti sebo nze naliko akawatu nalina akawatu bwekati okimanyi nti nalinako akabina wanje manze nali nina akabina sofi gwengobera nebbina nali nina akabina towakana munnange ensi eno okufa oli kuyita okwebaka ebbina liragawa akawatu kalagawa. Of course, changes come with the person. Nguze oli abatakyuka waliyo abakyuka. But I'm okay with what I am, who I am, and very okay. Omwami Abitex bannanga asobezza ebintu. Akozata. Ajigundi. Agambye atya? Kamugani n'okyadde. Sate embeera kigyali. Kuba kyabeera. Agambye ani? Kamuga. Kagoma. Agambye atya? Kagoma. Zinga sawu mama tuliwulidde yagambye ati Sofi Kagoma Sofi ajati mbadde wanga siwulidde nze akiwulidde ngakeka muchikakasa akyogedde mbuki ajati Sofi Kagoma siwulidde erinnya olimanyiko kinga weewunyiza siwulidde tudisorganizing agonde okay kakiwulidde okay kati oyinza muganda kya Abitex mwagala nnyo jjajja Abitex webale nnyo bayo ddala jjajja Abitex n'oyo kambabuulireko mwagala omusajja oyo amanye ebintu amanye ebintu kyova olaba bamuyita kabaka wa bivulu bwagamba nti totegeka naye olaba azze ku press conference yange anjagala lwaki omuyise jjajja wange Abitex abajjajja wange mu myaka abeera jjajja wange olina emeka and Abitex alina emeka simanyi gyali nayinza abajjajja wange egwe bwobitunulamu si kubitunulamu kyekyo gube muyise jjajja owulidde agaana oyo jjajja wange era muyita jjajja Eagles ogenze n'oyogera ku Eagles then n'oyogera n'okwogera ku bantu abavuma music wammwe mbw ali loko n'ogamba music ali loko gwe mutyoboola oba gwe muwisaamu amaaso yabatuusa ku kinene ensonga etusaba ogitulambuuzemu abantu bangi nnyo bavuma music waffe ne bamuyita loko oyo music ali loko naye oba ekigambo loko nze kyesitategeera simanyi lwaki balowooza nti omuntu okugamba nti oli loko nti kivumo sekiraba mu kivumo buli omu alina choice butya bwayagala okubeera butya bwayagala bamudescribing batya so even when wekijja ku music you decide music kigoyagala okukola so nze ono music gwenkola namwagala yensonga lwaki namukola ate era mwagala so sifaayo bwomuyita nti oba loko yanfudde kyendi so loko or not
ogere ku kyabakyala okubanga twali mabega nnyo naye kati tuli ku front. Yeah, I think fe abakyala wano mu music industry ndowooza nze ne bannange of course because jagamba nti nayimba nze katugezezaako okulaga eggwanga lino nti omuntu asobola okubeera omukyala ow'amaanyi mu music industry. Bagezako nnyo okulaba nti ebo ensonga bweba ya mukyala omuyimbi nga yayogera mbwebeera nnafu. Naye ndowooza ekyo ffe tukibiitinze. When we stand to speak, we speak. Yeah, ate tutadde omusingi ku industry eno. Si ffe abakyala b'oyinza okunyoma. Toyinza kwogera ku Sophie Nantongo n'ogamba nti ani oba n'obaako engeri gy'omujevuna. No. Bakyala kibola mutuufu nga baggyeyo ensonga yeeyo mu industry essaawa eno tuwulireyo ne bw'abatanga. No, abayimbi bangi nnyo kati abakyala abayimiridde era ne bagezaako okudifayinga ekyo kye babadde bagezaako okuteekawo nti industry erina kubeera y'abasajja. Shiba mukyala muyimbi ate w'amaanyi. Toyina nawe oyinza kumunyoomera. And so many others. Si Shiba yekka n'abalala. Winnie Nwagi naye mukyala w'amaanyi. So many. Okay. Gloria Boogie wamala n'omutegera. Who? Gloria Boogie. Are you making up that name over? Every time umbuza but nze nga no, Auntie Luliwa. Nga simumanyi. Mukyala muyimbi. Ani? Auntie Luliwa. Like seriously? Gloria Boogie muyimbi. Olimba. Lwaki bano bagamba? Yayimba Nyashi. Yayimba ki? Nyashi. Tomanyi Gloria Boogie naye nedda nze kikumbuuziza nti luwali tomumanyi then ongamba ojja kukola research kati kyova tebadde empuuba for sure sifunye budde kunoonyazaako muntu nti obadde naye nga bwe biba ngaoli serious nga ddala muyimbi nja kumumanya ate omuyimbi tebakunoonya bunoonya omuntu akutegeererawo kowola abantu then abalala babuuze. So kuleka okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala for being there for Sophie Nantongo n'abayimbi abalala. Nze njagala nnyo n'okwebalizaako abayimbi abalala because bafaani baffe mutufudde kye tuli. So mbasaba nga 2 next week ku Lwokutaano mujje tunyumirwe ekintu, mujje ku Serena tunyumirwe bevaibu. Ng'oyogera wali ogambye ffe tukulabanga omuyimbi ajjudde ekimookina naye ogambye nti industry yakusukkako nga ebintu ebimu byali ekusabako na bintu ki era embeera yabyeki era wagiyitamu kibuuzi bwentyo bwe njogedde oganda waliwo akaseera bwe kaatuuka noyagala n'okuva mu ndongo nga industry byekusaba tubirina. Nedda si bwe ŋŋambye wawulidde bulala nakugambye bwe nali ntandika industry eno ng'omuwala omuto nina challenges ze na facinga nga zikontana nange ng'omuntu because waliwo Sophie Nantongo omuyimbi, waliwo Sophie Nantongo omuntu nze nganze. So waliwo ebintu bingi industry bye yali ensaba okitegeera nze nga ndaba tebikola ki. So saagala byogerako because for me nze tebinkolera naye bikolera abalala. Yeah, so I chose to be ono gwe mulaba. Abayimbi babadde bangi abavaayo okusaba MTN babeererewo bamuneegaana bamu ne bavaayo n'okuyomba ne bayomba mu kamera that's Uncle P ngagamba mwe mutubbye naye kano kekaseera neggwe bakubeeredde ogwolina kyamaki. I wouldn't comment on somebody else's reaction kubanga simanyi details zaakyo naye nze nganze MTN okujja on board ndowooza yalabye nti content nina yalabye nga nze nja because omuntu okuteekamu ssente zalina byatunuulira alina byatunuulira tajja buza olw'okuba alina ssente azireeta azikuteekemu alina byatunuulira n'agamba bwe nkwata ssente zange nziteeka mu muntu bw'ati ddala tatta brand yange MTN okugiwulira nti esapootinga omuntu bw'ati ne bw'ati taswaza MTN tatta kitiibwa kya MTN kubanga brand olwo ziba bbiri onakutaddemu ssente naawe ng'eyiyo omuntu so bingi bye batunuulira but I mean nza swimming mu big waters okitegeera yes MTN is on board. Okay, Ajat oyogedde ku competition gye wayina ku Catherine Kusasira ngeri healthy era yakuyambako okubeera nga wagrowinga musically ndeka yakuyamba okubeera nga ogrowinga musically oyogera ki ku bayimbi abeeraga eryanyi mu competition yaabwe nga bo beeraga lyanyi nakweraga magaali nti nze nsinga amaanyi ekifo kyogenda mu studio ebiseera ebisinga baba tebalina content kati omuntu lwabeera nga talina content anoonyayo ekirala ekibikka eddibu lino okitegeera naye gwe beera ne content obudde obulwana n'obujjawa
eno onoonya ngeri luyimba lwo gye lujje luzito wamu onoonya ngeri gyoyongera kumatiza bafaani bo ng'obakuba ndongo ng'ofuna obudde obulwana tekisoboka naawe. Hajati kakati abayimbi abennaku zino abakyala bona obufumbo bali apaati n'okuzaala tebaagala mwe mwakikola mutya okubeera nga mwasobola okubalansinga ebyo ebintu byombi. Obufumbo n'okuzaala is a choice, si kyatteeka si bya mpaka. Bw'aba ayagala okuzaala ajja kuzaala oba mufumbo oba si mufumbo. Bw'aba ayagala okufumbirwa abalina fear then they should talk to us abakirimu tubabuulire naye it's a choice. Okay, Catherine Kusasira kusabye batto ate era ekirungi mwalina ka competition alimba Kathe batto pozigaana nga bulijjo bw'okola banyi bw'omusaba batto ng'alinnya ennyonyi ng'agenda ebweru bw'omusaba batto ng'alinnya ennyonyi ng'agenda ebweru ebintu bye naye nze wendi ne bwe tuli batukaddiye okusinga wano Kathe batto sinza ku audience gye mulina muyinza teekawa bati batto teyinza kubulwa weeraga naye ekikulu Kathe kukkiriza Kathe atya senga akkiriza nze naye baŋŋamba nti gyeyo concert tukole mu batto awo wennyini wentandikira naye atya nako interview nga akugatta gwe ne Momo ani mu bwatyo bwe tuba tetuliiwo awaga naye kati mwe mumuleete wano mumuleete nkyogereko mulabe ayinza okwekubira essimu Kathe musiba bulungi